ninkemuka ninunya toyawo kuba nali nefugaliza nga sinnamuwaki sente angambye ntera akomeka 3 kati nefuula akyawakana yakuba amayembe mu lubuto tagala musindika mitwalo 3 yakuddukanya yankubira nagamba nzirabye obuliro otya kati nemugaa ndi bulungi otegedde nti ye oddangayo olanja kukutula okugulu ate nkuyunge nga nkuyungira eno nkumenyanga nkokubekaba tambulira ku byange wajja totegedde muganda wange yankubye omulanga yanteeka obusiiwa obuntu obusiirira omanyi wofulumira emisana teki obwendi kusiiya ekiro jabunsiiya misana sawa 5 n'abaddamu n'akuba obusiiriza obuwulidde kati kankutugga amagulu ate akumuniririza ki sente lwaki olwawo kumusasulanga eno tebajjaayo nga tosazeewo ojosa toyingiranga mu masitaani nga tosazeewo toyingiranga mu nyumba z'abaganga mu masabo nga tosazeewo oyagala nkutwaleko nnyoko bambi neyaza ate sokoleko nza okulowooza nti ziweddeyo ntabati akankubujjuzo wazigwika kasiyiike nungaya nti tugambe kamufula omuyitale ampulire zikusinga obuwanvu kati zikusinza obuwanvu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oboso okumpita Mechanic Bongo weewaawo tukomyewo n'omukulu tukomyewo n'omulonde we tukomyewo n'oyo gwateekateeka okutwala omulembe guno oguliwo mu maaso tukomyewo n'omusajja yabikola byonna enjaga yaginywa omwenge yagunywa neyamaliriza buli kimu akivuddeko yamaliriza ayingidde amasabo nangonseka yamaliriza ayingidde amasabo ng'aloze naye tebyamuyamba tuli ku lugendo lw'amasanamu zanda amasanamu gamuwanika n'akomayo ate ne gamuta bawulira kigoba papapa wuuyo yakoma ku mugo gwa ntaana ennyimba aziyimbye yafuuka musajja muyimbi wa gospel buli kadde tufulumya luyimba ku luyimba tufulumya luyimba ku luyimba gospel ku gospel gospel ku gospel lwaki buli kimu yakiraba buli kimu yakirozaako nenaamaliriza nga wali ansa wali wamu wokka ku Mukama omukulu sanyusa okulaba nange bwe ntyo it has been a long time ningamba oba tinakula ki ge mazima kubanga twasembayo maziga nga mayitirivu mbozi eyo sigera ginyumya leero kubanga yandetera ne pressure naye mwana yashininze kama yamujjukidde ekyo oluyimba lwe kati luli ku mativi yakoze oluyimba negayi bamuyita Compra D mwana oli gwali bayise omubbi era nimpita ne neighbor nimugajangula we gwali oyita omubbi w'ebisankyalidde ng'oluyimba lwe luli ku TV lwadde ku Galaxy TV omwana oyo yaffe kana fit liba buta simanyi see you dalali si mwimbi mulungi nnyo bambi kana fit oyo
ngera kifaananyi kye ajja kujja kasawe akaseera ke kagenda katuuse kubanga bannange nange ennaku nnuma naye ate mbadde nsabira nnyo mukwano gwange oyo kuba yeetalina maama talina taata kale bwe ndaba mukwano gwange nga omuntu yena amwogerako ekikyamu nga tamumanyi wabula ye ateekawo kyatamanyi kiruma ye mukama munaye yamwanukudde era omulango gwo gw'amaziga yaze neebaza naga munnange kati lwe tuteeka oluyimba lutambula kakati bale sawa soko nyimbire mu kayimba kali kana aka gospel kana akapya Needs never lie bene wayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba saba bulijjo oyo ali waggulu awulira Needs never lie bwene waayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba saba bulijjo oyo ali waggulu awulira Katonda kaabula akateebalange nti nfudde aye omutonzi ye yazza obudde amazima ddala nali mpedde kayimba ako amazima ddala kawedde naye oguba ddunchayi nange mbadde ninamu ebinkuttekuttemu nomanya ebiseera ebisinga yonna ebambala ya Katonda ffe tuba twagala nnyo tuba tubibala nnyo naye ye atugamba nti akati wano obuweereza kabugendeko wano ate kabudde wano era tulina osanyukira nnyo enkola ze kwala tuyiwangako weolabanga ewaludde okuba yaba yakitegedde naga nti nedda kasooke tukulietingemu ku dimandi tuddemu tulifreshingemu kati gendako wano kuba tuba bwe tutyo mu buweereza tetuwummula kakati santa bannange amasanamu yafuusa amasanamu andi nakugamba kati ndina essaala tikozi we twakoma mu episode yaffe waliwo twagiwumuzaamu omukyala agenze ne SPK ku banka okukima ki sente osigadde n'omugaggafu gwe eyagenda okukuwa show agenze kukima sente naye ajja alage ku mugagga oyo nti nkusobola abakazi batandise okulwanagana sente ku sente emmotoka zeyasangawo zamutiisa nakakange nenkima esente nkomewo mbajoge honey I can't tolerate this I will not tolerate nemugamba what nengamba you're not nemugamba go kubanga oli omukazi tomukayanya wasala okola ekintu mukamuwanya omuzungu aba akyagala era namuleka kati mukumuleka kumbi nange mubutuufu amazima obwenzi bwali bukulinnya ku mutwe saye ndaba nyenze kasawo egomba mu mukazi ataliwo buba bwenzi yampitirirako anti wayenda kuyitako noyenza ebikolwa n'ebirowoozo omuzungu oli waddala naye bwe mpaana emmotoka y'omukazi ono kale obulamu bwange nali sigituulangamu wakoma kuwana mmotoka wangamba ne omukazi ngeri yali kati omukazi yangamba gawira kati oyagala nsoke ki tunyumye wano omukazi agenze nga bwe yuli agenze kati nsigadde n'essaala saala kubba esuuti y'enjeru bweti kazi katunuuka wonvirivu jukira kakubba esuuti yako kati buno buhipusi bwabo bakyala bagagagagga kabaka nga akayitamu akatonotono kabanga akayitamu tekayitamu walinamu experience of course anti nze sidduma nange sala nga ngamba zandamani kati omukazi agenze kati okola tebakuletera eki Hensen, what do you want? Omanyi kati mwabayimbi nze mmanyi mwagala nnyo Hensen, mwagala nnyo Black Label, Red Label. Nemugamba nzijagala ggwe nemukangamu bampe ggwe nangamba ate oli omuzungu gwezze naye Sandaman obadde otya nemugamba wayi omuzungu akwatako oyisenze oyise oli naneesunyako nzikiriza nti busayinibwa n'atumya omuki owa poliisi ayina erinnya oba yayita Martin kam anti bagagga tubamanyi ogenda kunywa kigbeza ndaffe tugenda kubeera wano nga tetunywa nentandika
Ugende kunywa kifu tugenda kubera ngatekola ki? Tetunywa. Naleta henseni eri mu katimba. Ogimanyi eri mu geji? Gwe ajinyumiza. Ogimanyi? Gwe ajinyumiza. Sijiraba nkone gwe ajinyumiza. Eringa akasuwa. Akasumbi. Kakati omwengo gwo bagukola gwa South Africa. Niwo ni Uganda tugomerwa nnyo nenga abagutabula ba South Africa. Kati lugo gwatambula guli international. Era bugulamuza ko ali gumitwala 37. Asatu muki? 7. Bajikuba gulawo. Ngiri mu katimba. Etigidira muli. Inywedde. Mpuluguma tebera mukashi. Ebera mu katimba. Kati baguleeta awo. Anti uli yagenze kukima sente. Tande so kwenza. Ninga omukazi omukalese inseni. Obudda nnyo omwenge kansooka endi. Nyinza okwocha. Nzize kugira business 10%. Totamire. Zando pickinga mango. Ninga asala. Chichi niyo nga Julia kawuka onyo. Taka kyo tugenda ogirambuleko tulina ebifumbe birungi ebizungu. Ninga sikundi kumala ogenda ofuka. Nkubira omusanamu. Omusamize. Osama sanamu. Nemugamba kakati. Nindo za kibo omukubira. Jukira nali nemugambi yangamba nkubirango ki ng'otuuse. Namugamba wayi. Tuuse kakati munno oli gwampa. Agenze kukima nsimbi. Naye bw'atuuse wano yeekanze afunye shoko. Era duse bajita yadduka jambwa. Kiwalazima. Teyayingira na mu kirabu eyo kugirabwe fanana munda. Okumanya natia. Bannange yakyankalanira wabweru. Kasi asange emotoka ezebbeyo. Appearance ebebya yes. Nakati bajja kunjogera wano. Nange nzije. Omusajja tebamutwala. Kati mu period eyo nga tannaba kudda. Nga bwe nkugambya nzire ebweru nkubira omuki. Omusawo w'ekinnaasi mu mulubalo muganga sama sanamu. Mugante wayo omukazi angambye yubaye gwe tunanyumya mbozi ya malusu zibono sinyumizawo maki malusu bakuletire ekyo kweyagala usanyuke nzisala tikozi nzisala ki tikozi ate motoka eriko linyali ate muzungu ayogera bulungi naye muzungu yali mu Denmark utambulya amazungu nangamba wowe najireta jitadonga muganti bajitadde wennene sanamu mugamba bajitadde wennene neeno musukulu ya mitwala 37 onywedde weka sanamu oba nkudukanye akugobe anzirukanye omukazi agobe nimugamba jjajja sooka oteese sisobola kuddukana kuba tekyendabye wano mbambi aŋŋambye tugende mu kiyungu anti ze tulidde akawunga kannuma ng'enjala ennuma nimugamba Saala ekiyungu kirabika bulungi kiwunya n'akawo nangamba tugende olambuleko mu kiyungu omuganga naŋŋamba nga tonnaba kulya mmere nterako sente nga tonnaba kulya togiteeka mutema nga tuntereddeko sente musawo muganda muggyeko sente otya era kikola ate njagala oziggyeko yennyini tojja kulya bya bwerere zijje ku yennyini ogenda zimujja emitendera tokirabye ababazungu bameka oli waali oyo waali pasente amayimbe gatandise okusaba gasaba amayimbe gagala akasente bannange otawera ntwala nte botasindika wano sente atandise okukyusamu mu njogera atandise okomandinga anti biri bimutiisizza biriwa byemugambye omukyala byalina alabira ddala nti akusitudde nnyo atandise okufuna ensaalwa nirabidde kugamba bugamire nekyo omukyala gwe tusanze wano ayina emotoka erikere ki erinnya lye agamba nkuwanise nnyo kikombe sente tolya mmere eyo nga tompadde sente nemugamba jjajja kati ono omukono gwange ampise kukola mulimu gwa sente namuwagizi
anjagadira oluyimba Mama Farida. Kati ongamba otete ate siriyanga sinanoonya kasenteko. Nakugamba bwe mmala okufuna nga nkola ki? Nateekako. Bikyuseemu. Atanso okwefuulira ddala omusamize. Munnange bitabuka. Kyovola abantu bagwa. Kati nga mugamba jajja omuntu yampaana nze sinnakola ki? Sinnamuwaana. Muwaana ozimuggyeko. Agenda zikuwa. Oyo njagala 10. Njagala 10. Tuli emmere nga tonnampa 10. Musamize buzibu. Era kwatu ina atondo. Ompeeta nonja kuddukanya. Oba nja kukwata mu kibatu. Ye sente y'obuyinike. Eya Katonda teriko obuyinike. Ey'omusamize tanso okugirako kudduka. Kati abantu abo bakyuka nga tosobola kutegeera nti bakyuka. Tugende maaso annange. Pitaliko okuntabukira gwe mutwe. Era nakwata mpola ne mugamba kale jjajja. Ne mujja ku ssimu. Ekyo kyansikamu kuba nasooka nenzira ebbali nga sinadda wa mukyala oyo munda. Yefulaganga wazibu. 10 sente zibampadde eri namuweerezaako dda. Olunaku lwe lumu. Nti lwali nalivudde ku Nayigala. Jjukira bwe nali nsimbudde. Bali namala kuyimba ku Nayigala essimu yavugira mu budde obwongera nkontrolling wa mwami oyo. Nangamba kati bagenda kukubirira essimu endala. Naduumira. Kati ate atutuuse wali awo ate wali ngamba sirya mmere nga sinamuweereza mitwalo ki. Ekiro kimu gye mitwalo 15. Ne kati mukudde ebbali okwo. Nengamba mukyalo ono antutte mu kiyungu nze njale badde kola ki? Nnuma naye saagala kugula ku ziri kuba omuzungu already oli azima yatageze nafuna ssente. Saagala kugula byakulya nga tannakola ki? Nga taliwo bw'oli aweka omuzungu kimukola ki? Kimuluma. Naye nga tinze badde njagala ndi ewaka nga kama ki? Akamangu. Nengamba kati kanefuule. Ninga kati musana mwa economy. Ayagala kashi nze ndi mmere oba ndi enkoko. Mba sina 10 sijja kulya. Kati nenzirayo ku mmeeza y'omukyala. Namusanga agenze mu kiyungu nti muzanda bano mugamba jeno ayambadde ne gundi yitaddeko kati ati iye yafumba olwegala kundaga nti emirimu agikola ki? Byonna bimanya sono okufumba ewaka. Kati nadda nadda mu ntebe. Bagenda okujja nti wayi bakuyita eri. Nti asi kyasobola. Mugamba jjowa. Mugamba ki? Namugamba kimusaala. Soke twogere. Omwenge guno gwe ssente mmeka? Tigwa mitwalo 37. Olimba lwange linakubye lwoca. Mbadde ninakwebaka. Sagala bintu bya kutula kunywa bunywi mwenge. Sokumpe emitwalo 2. Sigenda kunywa mwenge sagala kusanyuka. Sokumpe emitwalo 2 tunywe. Sigenda okwimbira obwire nezo kumpe emitwalo 2. Nini fula. Kubanga oli yali agaiti oweti. Ngira kukuddukanya. Era kukwatira mu nsana mu kibatu. Oddukane ekiro kiramba. Ebbala yonna gyonoone. Anti akuddukanyiza wali mu kifo oli mugagga wali. Nangi. Akulabisa. Oyinza okuba kabbi akawunya. Nsonyi wabogedde okugera ekigambo ekyo. Obuno ekisangulamu. Omanye ebintu ebirabisa. Obusolosolo. Abo bibaleeta. Nze accident fuira mu bantu. Obuteetaagisa kubanga omuntu osoga nti bwe mbava ewaka ngenda kukola kangende mu toilet small. Akuddukanyiza nyine. Tusobola kuddukanawo naye akuba embiro. Mukazi bw'okya munyumikiriza ebigambo ebiwooma bakutugga. Ebiswaza swaze. Mugamba banyumizako bali bwe yakinkola. Namani nakubiri nga sizimu. Yakikolako ko yali yakikolako ko. Naye namani nakusatu nze nga sifuluma mu nyumba. Kati soka tugende tujja tukawo. Nange. Ngwe ngamba sala nti sala. Soko mpe mitwalo 2. Sagala kunywa mwingi. Njagala muyichangira ko nkuba mu ndanda be sala ono kubajjukira n'oli akola ki? Agenze kuleeta. Sana ngamba what's your problem my friend? Nangamba Zanda.
Bulls teziwera, bulls tozesiga. Kati omuntu bagamba nti bulls tozesiga, bulls teziwera. Olowooza bategeeza ki? Kimanyi. Kiki otalaba? Ekimu kiyina. Olunandikozeseza ekyomuganga wali yagalina buli musiro. Ke kabonero kabategeeza. Bulls teziwera. Kati bagamba bulls teziwera tenga nange nadde neegombye dda. Nemuga tugendeko mu ofisi yo tulekeyo. Tubalansingemu kubitabo ndageragemu kubitabo. Na sikanaga ono muyayi motherfucker. Nampa $10. Na kubatte keji. Ende samulinza. Nali kalinzi katunenga ndi mujagujagu. Nga kakati tugidi bugezimushi. Mufisi yo. Bano bagulu neti biwero. Nze isa kolako kintu oba cha alambo babishi. Bubana tumbere mbona abakozi bebishi. Basodome. Sodoma bongo bwana obuto. No, hashtag not Sodom among children. Nkola ebirungi bwe kuba kunyumya mbozi nnungi nga nyumiza omuntu oyo mugagga embuzi ennungi era omukyalo oyo bwe yampa $10 nasanyuka nnyo. Omuzungu nga agenda okujjanga ndi mu kisinga ki ng'oli mu kaboozi? Saali mu kaboozi owayi ngenda yingidde dda mu ruumu ye gya balance. Papier. Kale amaanyi ago nange oli agenda okujja okutandika okwo yejja nno kuba yatuuka waawo oyampa $10 omwenge tegwavaawo sokoleke anti wali akuwadde $10 ng'ono tannajja omusanamu wamujjukira n'omusindikira nzija anti kati wampa $10 mukujaganya nga sirina wenkikola ki wenkivungisiza ntuuka ebweru jjukira awandege awo bw'otunulamu awo bw'olabalabalamu awo bw'ovaayo ogamba Makerere wandege ayi gira shawo kutikoza awo wonna tewaliwo maduuka wolabisiza mu mobile money mbudo za bbeeyi bitaala bigenda Mulago bigenda Bwayise bigenda awo wonna tewaliwo ggezi lyonna kuba bw'oyambuka awo bw'oto ng'ovudde kodi Kampala gira awo muserengeta wansi awo sloping is it agakane wagirese mabega nga tewali nga ate sala ino okukyusa sintape muzewona yalina okikola kati nga ate nina omulimba sente ezo zikyuke kubanga nekyanze ndisoka ompeki sente naye sente ezo bazinkasa sizange nawe ninoziwa ino zindikira omusamize zirina kubeera ku simu kuba nasangibwawo nezange ziri ate nga omuzungu aziki azimanyi era ezo SPK azina yali omukwasi w'ensawo kuba ye mukwasi wa video ezo errors ezirimu mu video zetuna shooting nga ziri sente ezo zikola kuba nalina okulaga omuzungu oli nti nange nteekamuuko ng'omuntu yenna bakola ki balina okuba sharing kati ngezo zagenze nasigaza mu mitwalo bange eki kuba oli omukazi yalinga mugezi nnyo upkeep kati nze ngamba SPK ziri omuloli naigala bwe yazimpa nengamba SPK nsaba sente ng'omukazi awulira obunatuuka ekyo zinzirize but left and right tomuweza anti nange nina okwetegekera ate omuzungu gwakyaluka olowooza noddamu okumufuna mweru gwoli muddugavu ebikwatagana olina okwanguwa nange sanamu ali eri alinda sente omusamize yewera bwakube emindi bwafuwe emindi $10 bazimpadde nkyakyanse nkulabaawo emotoka yange gye nagiramu yali teriiwo yagenze amugamba bibi tugendeko mu motoka yo ate mutumye erinnya ataawo gwe nazze okukolera mutumye eki erinnya aginyingiza emmotoka etunulanga omuntu anti lwe nasooka okutuula mu motoka etunulanga helikopita buli wamutaala wawunga zandamaani wawunga bw'ogituulamu ng'otamidde bwe beesimbula ekukuba empewo mu magulu muno mu bigere omwenge ne gudduka nkutidde tevugwa mutamiivu bannange eyogera gamba kati oyagala ntebe nikuwa eddakiika
15 minutes you be able to surface that in time of science. Nyonyi oba tula mu helicopter atomanyi wali wawuze. Oli mwana muwala namuga munyabo yagala nkwate wa. Tunakulumu. Twalanda oluwe threaten kukutambula in papier. Tukende. Tive ku mungali ako. Kale. Naye kati komao. Nine tulio Client Beauty World. Yagenze yadava Italy. Wow. Kukuleta bizigo. Wow. Nagamba Zanda. Wow. Sija kuva Italy. Zino zavudde Italy. Client Beauty World. Dr. Planet. Tunda bizigo go tulango yo. Atunda bizigo. Bizigo yo. Bambi buli kaseera. Following a story yagayika star mva Italy wembire Italy. Nino omuteekamu. Nze ndi musajja mulungi nnyo. Nategeera amavivi tegalimba. Kakati bwekubaza mu kamera nze sirina kyenvaako. Sirina kyenvaako. Sirina kyenvaako. Zikyajja nno. Gye nava manyiyo ne gye ndaga ndabayo. Mukama weebala. CEO Dr. Planet. Planet. Beauty World. Beauty World. Atunda bizigo. Namba emu. Asangibwa wa. Makindye we wali office ze. Buli programu agiraba buli programu. Omukyalo oyo mweru. Programu agiraba. Mweru. Mweru era atunda bizigo. Bana batunda bizigo era classic woman. Bambi webali nnyo onuntwala yuddi. Tujja funula kutugende twebaza. Bambi neyanziza. Ati soko likoneza okulowooza nti ziweddeyo. Ntabati akankubujuzo wazigwika kasiyike. Nga yanti. Kambe kamufuro omuyitale. Ampulire. Zikusinga obuwanvu kati. Zikusinza obuwanvu. Kama webali nnyo bannange. Kama n'osanyu okuwoganira naye essanyu livuddemu omwasi malayika zo zisanyuse. Tewali lunaku lwe campaign ku channel eno n'atayimirira naffe. Waliwo nali mu kaseera akazibu nga tuva e Makindye. Nga ofiisi y'e Makindye ewali obuweereza ministry egaanye oyo gw'olaba yangulira sementi almost asuka emitwalo 5 sementi genda. Client Beauty World Dr. Planet. Zisifunangako birawo kyangambaawo. Okakasa? Biro bye bisoosa. Bitandise. Amazima gali nti. Kakati. Amazima gali nti. Nguvudde ku kisente. Sifunangako mu gugunga guno. Mukama Katonda. Omukyalo oyo mu bizinensi ye. Omukyalo oyo mu nfuna ye. Nkyogedde kuva ku ntobo ya mutima gwange mu ssanyu lyange mu kusiima. Ne mukwagala ne mukyankoledde bambi Mukama Katonda mulungi webale nnyo naawe labongo nzaani tulina kwebaza Katonda anti efukamidde nzaani atalina kinnina kale bambi Mukama Katonda nsaba kuggulira amakubo bwoba wositaani bwoba wagezaako okuteekawo amafumu mu kkubo lyo yo unstoppable ngenda kwogera bitono kuba naye akoze biti bino bingi nze ngenda kwogera bitono kubanga kigambo kya Mukama. Tusaba Mukama amwe ba customer business eyinde buyinzi bweti yakayakane binayogera ebingi Mukama Katonda amazima gakolerako tayagala bayogera nnyo. Omukyalo oyo yani amanya ge gaddemu. Dr. Planet. Dr. Planet. Beauty Client Beauty World. Beauty World. Dr. Planet Beauty World. Thanks so much. In Jesus' name, in God's name. Almighty Jah. Ogenda kubeera malayika ennungi, ogenda kubanga naawe ogabirirwa, nga nange bwompadde ebyokulabirako bino. Nenfuna essanyu. Naawe ogenda kufuna essanyu mu bulamu obwo. Simanyi gye ligenda kuva. Naye lyenfunye ndikoowodde okuva eri Mukama Katonda naawe likutuukeko. Thank you so much. Wow. Doctor, tuambale kati soko yamba tukubire mu ngatto naawe. Episode edda kutujumize mu ngatto awo. Otandise oyigidde mu motoka. Twambale eriwa. Bintu byeddala ziteke kuno. Never lie. Bwene waayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba saba bulijjo oyo ali waggulu awulira kabula katebalange nti nfudde naye omutonzi ye yazza obudde amazima ddala nali mpedde nakkiriza nti omulabe yampangudde
wange tewali suubi yadde singa sisala gye nasaba nga buli lukedde nakabiranga mu tulo nga nsaba awo we nafulumira mu kizikiza nakitegedde amavivi tegalimba tewagasembya mukama weebale nze nakkakkana wansi kama knees never lie ulira akawewo okawulidde mwoyo mutukuvu abaddaka wannange nolutika lumbisemu sisifunangako birabo mundikibwe mugayita maalo naye bambi ndi musanyufu si maalo musanyufu nzaani mukama webale sinza kutambula yambala mukibu episode ekitegeeza kikubuziza olwo nga ndi mukuyigga gobadde omanyi sabanera zanda baŋŋambye obuze neŋŋamba zandamaani ati zibadde natyanga nga amatoba nakola nsobi eyaki owe mujamulabe bampadde ngatto mumuli obukono bagafrika na buyo ne gaza amavivi tegalimba jangulabi egyo mikono gyange abo bayimbi yoli omwana gwe nakabira maziga yayiseewo agenze naye kanyambalinga yambala tukolere mu matiri bonna itale straight away mukama mulungi kawulidde mukama webale ngenda kwambala siringa ngenda kwega ate ekigere nate manyi nkoze ensobi yangambye ayambala mmeka neŋŋamba banaye neewaayo kyoli n'omutima gwamala ne guŋŋamba saba bulijjo oyo ali waggulu awulira ye yennyini anaezana kati zana nkumanyi ntukizigezemu zonna olabe yambalamu ino si kati mwana wa anti wunditedde emigo gina zibadde manyi ebyaddala anti banansonyiwa abo mu kamera manya abali mu kamera nze ntya bintu byokunjeregereza sagala kunjeregereza naye tesitya kunjeregereza njerega naye nga ndi bulungi mukama katonda gwogabirira ne malayika zennungi omuntu angabirira yenna abamalayika omuntu anjagala yenna abamalayika omuntu anjogerako ekirungi abamalayika yagamba akulabamu obusumba akulabamu obuweereza era ngenda kukikolera ddala era kyendi mukola biri byoŋŋanya okwogera solo kiŋŋanya okwogera jojja okuleeta surprising abantu wonatera wonna nsoka enyambala engatto yange soka yambaye tweyongereyo yambala tweyongereyo gyetuba tukoleramu nesigijjamu gyetuba tukoleramu okimanyi buno oyina katonda yennyini ddala mwoyo gwowulidde gwe mpulidde twafaanagana omwoyo nange nongenda gigaba njagala naye ngenda ememe gabagaba yegejja njagala naye ngenda kugigaba kubanga kati kano kafuufu nungi nnyo njikubadde kabulashi kange nze sibeera mukyafu teri muyimbi mukyafu nawogaa nti abantu basobola okwagala ngaoli mujama ate bagenda kwagala nga bawunyirira era kivula mukyalo oyo kyakoze wama munange webali mukama akusumulule akwongere oli mugagga era oli enjo munange abantu abakkiriza katonda bayongera nze mikwano gyange gyonna gye nafuna emipya gyonna bakkiriza bakkiriza yesu kristo ng'omulokozi waabwe kati nze nali mululi embeera yeggume nga ŋŋamba tolina kyoŋŋamba ate njagenda mu kilabu njagenda nkole kino njagenda nnyo omwenge njagenda nsanyuke naye mukama katonda wabanga yakuteekako feva ng'okyaganya okuwuliriza nti oliko feva bajja kuteekako ekizibu paka lw'otuula wali wansi n'okkiriza nti yeggwe eyo yennyini yitale mukama mulungi bannange ekiseera kyonna yitale eyo Dr. Clanet yabadde ava kufuna birungo bya bizigo yitale ova kido kikyo bannange eyo black wow and this is my favorite black and white bannange buli kyonna kyonna bannange Clanet Beauty World nze bannange omukyalo embadde mulabanga nga tumutaddeyo naye nga sifunanga mukisa
naye ati namulabanga ng'ebintu bye alina amasannyalaze munda kakati munnange ne mutunuulira kakati nno kankunyumiza ekyamazima ddala ati mbadde nkikwese kakati antankudde kubanga okukkiriza kwange amasannyalaze ganzigirako nga ndaba sitoole kuba buli lwenziraba omukyalo oyo ajja mu Bulango naye alina amasannyalaze g'otunula mu byatunda nolaba nga owulira amaanyi nga weetaaga okukola ki okumulabako kakati munnange nnolaba yoyo straight onditedde emigugina himika gati ntuuza natera okumaliriza yambala ama mukama webala amavivi tegalimba mamanzi kano kanyizemu naye nga kangi ati kalungi kano kamunkuba munkuba etonya anti kagaziwamu even nanki isigize ngina kuddamu ngende ku beach ngina kuddamu anti za beach anti kati onyimba zatandise okutala kakati olwalero Sunday era mbadde ndi kuyimba luyimba lwa mukama kati izo no studio beach twagala tugendeko ne wa Bugembe pastor tusabe atwali ne wa pastor Tom gwenda tujja kutuuka amavivi tegalimba kubanga tewagira bwerere waliwo n'omukyala omulala ani mukyala mulala mukwano gwange ono yampadde omulimu gw'okusiiga ebifaananyi yadagala musiigira muntu wekifaananyi nanga naye katukuseereza enkuwadde mperako zande emitwalo 5 kifaananyi kiraba kikino yanga njala supporting a ministry ngamba wa musiigire ekifaananyi naye kakati ku ssente deposit gwe ngenda okukuwa mperako zande emitwalo 5 chala wuto oni atugukula nitikubaza nati zinkuba mavivi chala wuto wow beautiful angel in Jesus' name kama katonda kuongera amaanyi kuba mavivi twali 5 naje chikuti ndekamu nange ndekamfukamire gukirumye gende wite zinategera mukama katonda nalinfude nalinsigaza 3% ezobulamu soko musabire sala hayi mukama katonda wange kabaka wabakabaka gwagaba ebirungi gwagaba omukisa ogutaliko buyinike era bugalira munda gwaganya muki mudinisa mukama kitanyi kabaka wabakabaka neyanza neyanza nesekweyanza amaanyi n'okukkiriza ko wansigamu malayika ennungi nezijja nezingabirira bannange nange nebaziza malayika ennungi ezingabiridde nammwe katonda abongera amadaala kubanga yabatonda okukola ekyo omutima gwabwe gwanjawulo era mugenda kusigala nga muli banjawulo era mulibeera wanjawulo ekiseera kyonna era omuntu yenna atannamanya nti ekifo ekirungi mu bulamu kwe kutegeera katonda oyo yatonda eggulu n'ensi tosobola kufuuka zandamani kyengenda kubeera mukisa tugutwala agutwale mukwano gwaffe bonna batugabiridde tweyongereyo kati etuveeyo katonda bw'akola kwe byakola obusamambira akyaleetera ddala tudde wano omukyala akuyingiza mu mmotoka kinene nnyo. Thank you so much, Lord. Bambi blood. Kati tuveeyo. Bambi ngozinti. I'm happy. Wadombuziku. Tuveeyo. Kakati tudde wano omukyala. Mbadde nkoze kati ngenda kuyagala ngenda kugula amazzi ngenda kugula kino ekicupa kinene. Amazzi ago waliwo n'eddagala libangambi. Nga nnyo difumba muku. Buli lunaku anywako. Kati jukira bulumba gasikula ba stress zinema jukira nze mpira bo mate bali bajja baneiba mukwano gwange bwe yajjago yayiseewo ate neiba yamwekingira naye kati lunaku lwe yayiseewo nga naye kayimba ke batanzo kazanya ku TV at least ali happy nimba dem stress nze gola bwana kubanga kati zanda omukazi akuchwezeza mu moroke tuveeyo ndi musanyu moroke kubye bigere mpewo kali ndi musanyu tugende ku story y'ejo tugende ku story y'ino ndi musanyu waraja akwedde ku mutwe kana kataka sikajiko kamera tekala ne bategeewa nidda nawe nidda bambi nidda kati kavudde ku tonkuba kubotyo bakuyisiza ninakulabirira nedda munange bajjaga matya nedda tokirowooza ekyo sobola tuli baluganda ate abooluganda banywevu mu Yesu mu buli mbeera ate buno obutaka buno obutini bunema okujja ku bigere sana oba omvuma
ayinza okuba omuvumye zaala kiri wali abalaba bagamba jukira mu bantu abalaba nimu abantu bangi abatalina kukkiriza naye nze nandibadde mbasaba ekinkubisa amaviivi gano njagala mujjemu okutegeera olumu bagenda ne bagamba lwaki mbankaaba naye saagala bakaabira njagala bategeera amaviivi kyegakola ate ng'okutegeera amaanyi g'amaviivi kiyamba bo kuwona kuzikirira munnange ojja kwetoloola munnange ojja kulaajana munnange ojja kukaaba munnange ojja kukola otya naye amagulu gaago olina gamenya okuba obulungi ntwala ku sitole gyoyagala mutudde mu mmotoka tutudde mu mmotoka ne bebi oyo kati ontadde mu vibe y'oli kale tuddeyo wowe tuna okuweereza aŋŋamba gwe omukazi aŋŋamba gwe bolozi teziwera kiki bolozi tegigiraki teziwera mubwesoko netoloozeemu nfulumya geetiyo manyiiga kubanga oli ajja kunsanga ntudde muki motoka abwasaala ungambute nti bolozi teziwera kati nekyanze soko netoloozeemu wano nvugamu twala Kampala Road ompiseko wali wali Swe Club Swe ompiseko wali Rouge then ongomiyo niyo wali club ya Galaxy ongomiyo agamba ati ate ekyo kino nfuneyo boy atuwerekera kuba nfune muwala namugamba ogambye eki nfuneyo boy atuwerekera kuba nfune muwala namugamba ekitegeeza abagagga temwagala kubavuma kuba singa obadde toyagala kukuvuma wandibadde osimbuliddewo nekangamba gwe kankukwateko bukwasi kati mpulire ekirabika olina kyolina ampulire nimuga totawana nateka olukukula mugagga bwakusobya omukolo nakukwatako anti eyinza okukwatako nga towera ate sente nga agenda kuzikuwa natazikuwa alina kusooka kuteekamu namuga tokiraki tokwata ku zipu yange kyogamba mbu ekikumi ekyotutte otutte nnyo nanyongere 2 nja kukwatako ngambye tutambulemu njagala kukwatako mugamba sala olimba tusoke tuddeyo tunywe omwenge omuzungu agenda kujja tujja kujja eno ntankule aga ati akaleti soke kati izo nzikuwadde gulono yagala nze nkwateko ng'ojjanga nkwongera 2 anti mwepankapanka ogamba gawera kati njagala ngakwateko nga tegawera buluzi nga tezikola ki bisatu wedde byakutte dda ebibiri webiri ebirala kozi agenda okunsanga nga ngira nti teyakuvugamu anti yanvuga netwetolola tugenda okutuuka ku tikozi tutuuka ebibiri ebirala byanyongera yabimpeera mu bitala byewandegea nga tuddayo ninagana okwata ku balls namugambye wala nemufiringa ekiwato nemukwata nemugana netonkwatako don't touch sala anti oteka mukali kati you don't abagagga bazibu bwogonda akufutyanka mpulabye ovimbyemu okoze ebbanga awo anti oba wagikoze oba wagikubye olina okumanya amasanyalaze gaayo otogicontrolinga tosobola gijja mu kiri kyakulya mukomange ampeera sente 2 mu bitaala gamuga gwe nno saala soka wituulize emotoka yo mu lawundi waliwo obatunda enkoko ogitegedde njagala genda kuvungisa sente fune sente enkalu osindikira omusamize omuganga ne bu mobile money we buli awo wandege yawo mu bitaala mu round awo salizaawo ku mukono gwa left kiri ugende kubwayisa nkoko bweriawo togimanyi twagimanyi wandege kati batukange nze njiteekawo mu nkoko njiteekawo abantu bawo nga sala uliwo ekitiibwa leero olina Zandaman ebitiibwa bwe biwumuze wali nagamba ate negwe mazigwerwa kuba zina omukazi nesinga tozina mukazi oyo naye yali agyewulira ekibanda ayanga kibe kibanda yali kiba mafia wodi tuddawo oba mulageko kutankulire fitina azena meka
ali ludda waye mujidde mu kamoto kakakadde ne bannange omukazi yankola naye olutalo gw'olumanyiri olugi mbipimapima wano mbiraba kati nange twetoolodde ku nkoko ngamugaa Saala kanvungise ni wano tuvungisizaawo naga twalire naawe enkoko jangu zino lisi bintu omukazi alina munisintiza wano yaŋŋamba gwe mbadde ngenda kwogera ekigambo kyeyayogera naye sijja kigira yakuyisa mu programu eno maaso yagamba nti gwe mazi gambye yakuyisa mu programu eno maaso ngowe mudde ate ekyo kigambo bakikozesa ku ssente mukyala asumputa ali Dubai yatwadde emitwalo 5 mukyala asumputa kive mu kigambo ekyo kisoke tudde engulu mpunze kati mukyala asumputa asumputa angel asumputa ali Dubai nakikkiriza from day one Ankola Bongo lwe yajja mu bulamu bwange yandaga ettaala nga ya Mukama Katonda era abamufollowinga bonna mukulemberwa Mukama Katonda ewa angel asumputa you are the angel sumputa Mukama Katonda akugabirire nga akubisa bukubisa sigenda kwogera bingi asumulule abite buti biserengete nga mazzi mwala sikizaako Grand Beauty World emikisa jibenga eje jiva mu River Jordan nga jikuri jigende emakirira oye kabaka wabakabaka kwagala kwe yaba tutaddeko torch obudde bwana tuyongereyo atugeze tuba tuwoyi tukakanya muliro badde okumya omuliro yangambu yakunjevuna yakunjevuna kati ngende gakwatako lwa mpaka kwata 5 emitwalo 5 nga za Uganda 10 afachi kukwata kuzipu anti nazala wa toja kukwata kuzipu tumainto omukazi kati nubanga kwala akawala noteka olukokola boti oswanta nyoki okebereko okatigidde kyakweko ono kiki kyakweka kiri mu mpalo omwo ate n'omuzungu ali eri amulinze kiki kyatambuza tayagala kunziza ku tiko zetwetololera mu luguudo awo afa already yaka spending a million nga mmeka okukwata kuzipu iba nange zaweranga owe mwana kukwata kuzipu ayagala kukwatako lwaki omuzungu oli bawe muli ebigambo ebitirivu n'atuuka wate n'adisappearinga nagamba nze ono wentuse nti awo kange nibononye wali cash point kati Saala ampe emitwalo 5 nakwatako basikwatako ojine 5 mu nsawo yazimpa nunga Saala isigize yo motherfucking rich woman nanga bagagga bogera mpola naga gwe olifara nkwatako basikwatako atusizo olulimi nechanda naye Zanda walo nzitamu omuntu Zanda ene bagita Zanda special Mwana mtusonyiwe tunyimya byaliwo tulecha chicha olutalo lwatabuka kwata sadda ku tikozi kwata lunaku lulala anti nekyangirawo wa nga bazo kunkoko kunkoko yatabu nagenda nago ninga takuteeko toja kukwatako ate nagenda nago neziri $3 omuzungu nemuleka nemuga buyaveyo nespiike ku banka ankubira wayo oli luddewa kakati tukulinze wano ne Saala tetumulaba nemuga Saala simanyi gyali nze nfunyemu obuvunevune siwulira bulungi ndi waka ninga sinatuuka waka nkyali netikozi wali twenyoola kwatako sikwatako nimaga mugira mukolaki mugira mbere wa Saala kanetegeketemu nabeko lwali mbadde mbugumye nnyo kaneeyo ku mazzi ani agenda okubuuza nti why ngenda kudda honey are you not watch otandika bya nonsense sinaja Africa kweyagala nali na boyfriend nemuchawa because of you SPK nekawuma kainengeri gyekawumamu kati nakawulira kawuma ku simu SPK nemugamba kampe nemugamba kunzika kakanyi nemugamba baby wagwan what's up baby I love you Zanda what are you doing Zanda what are you doing you a motherfucker Zanda Zanda I love you checho anti oyogera oluzungu lungi
Sanda. Kane yogera bajja kuluvunula. What fuck are you? What fuck you? What shit are you, Sanda? You fucking nut. Kogwe. Uyina kusirika omugagga tebamuddamu. Samizo yali atanso. Zanyawo. Amaanyi gaali mangi. Era nasitakinga. Kubajjukira omusamize sinnamuwa ssente. Ankyali mu kwekyanga. Ate n'oli azze. Oli amaanyi ago. Obugubirira embuzi batugigubirira. Njigoberera nnyo ssebo. Kase. Oyo yannumya omutwe. Ani? Omuzungu yasooka. Ona ampadde 5 nja kukwatako. Sikwatako. Kati ate n'okuvaawo ng'ate muwunzize buki? Bulungi. Jukira ate yete yafuluma motoka nenzi nafuluma jukira biddo butwayamalanga bijaketi bine bibika ku mutwe. Ate omwala oyo yali yazze nabyo mu buddo bwe yalina obwa ready yalina obwaki waliwo no jacket bwa ready obuliko bwa jacket bwa ready obwakabi nga bumanya abangereza bambala kale buli kintu ekirungi nali nkirina nali mpunya bulungi nali qualifying okuba n'omugagga oyo salati course naye era nze nafuluma ebweru nga n'abantu bayayana ate bwe nafulumira era waliwo n'oluyimba lwange nali bulamu bunyumoli n'ekyana nalusanga luyimba cross waninga bala yabatine yaba student be Makerere ngojeko stake out ninga waserengeta kati kino kyakitwalanga kikulu kuba oluddo nali naluyimba ddaka sodde yalunkolera mu studio ye ngamba olulompa lulabuki bwaluzi kati ndina mugagga ebisagala biwulira niyo mugagga namugamba we neri gunyonka ino zivuga neri zikola ki zivuga kati mugagga ya parking ate ndu zivuga ate wali acrossing obusala ku nkoko nunga tuingireko mu bali nagamba solo kuingira mu izo bali nunga nange badde nkuchina golwanze so kuingira nga twali sente logo nyini nchaganyo okutererewo naga naye mazi tunyiwa nkusonyi agenda kirimezamu nyina kirimezamu naye bakitegedde nchi yayogera ngamba naye kakati omukazi ono oli angambye eki oli musiru oli kinyeebwa oli biki baninze eri neeno nindiddwa nenkubira omuganga nemugaa ssebo nabulisa muyita jjajja nakyusa eddoboozi ssebo nze binsobedde emanyi kyeyanziramu oya samaki oya samaki ata kuvumira ki muna buli omusonzi yali yansobera teyalina laavu mu nsonga eyo teyalina mukwano ebyo batyo bwe baba beefuula birawo ejjembe nga obadde omanyi ekigambo ya samaki ne gandebera ne ngamba nzizeewa omuddamu ki speaker so mugamba ti why it is did salatico zino kuba nabo bali mu Uganda bannoonya nemugamba kakati jajja ninzikakana kaza mpadde mitwala 5 nampa ne $2 yasose nampa 10 sindike 10 kifungise kale sindika 3 funa gwowe 10 akuwe mweza wano sintikira oziteke ku lukomo omusala mwagala emitwalo 3 owankubukumyemu najjako kati yankola akantu awo nali ndowooza ndidde enkoko gye twagula awo naye namala nenzijukira nga nanywa mazzi nenkemuka nenoonya ttooyi awo kuba nali neefugaliza nga sinnamuwaki sente angambye nteraako ameka 3 kati neneefuula akyawakana anti yanzirukanye mu kibaala eri gye yakuba oluyimba lwange gye nali saagala kuyingiramu saala naninda abweru n'agamba natuuka ku lugamba bawunsa mwimbi wangaliwa nachwana oli mutoyi anti mbasituka nga nzirawo mwasituka nga nzirawo omusamize yakuddukanya nange yakuba amayembe mu lubuto twagala musindika mitwalo 3 yakuddukanya kati nenzira ebbali nenkiringa bwenti nga banziziza ebbali omukazi natya okumugamba
nalwa muto ino tuli tupepa nazikozesa nezigwawo muganda wange wakati mukusalingiriza njagala kugamba mukazi kiwe ndabika funemu ekidumu sinenga kati nembaako muvubuka be nasanga omwo nembagamba bange mbadde mulamu nze zanda manini nyogera ku nulimba no badde bakuba no bulambo nyumo ni chana lwange tie ne basanyuka nga nti buzibu kiwayi mfunyemu running stomach ngamba olidde bicho bo olidde botwa mchala ngamba kati ne mubugubulye ne mugana no muntu gwenze naye wali eri mukwano gwange badde nsamugene mugambira obuzibu obukole ki obuntuseeko bagenda bamugamba kati mukumugamba yejjedduka musini negamba zanda fepeda kino kyekikusibye no jangu tukole ki tufune engeri bano batuyambeko ngenda bawa sente nkyala nantwala mu ddwaliro naye bagenda okutuuka mu ddwaliro nga bakibira nga tewali kiriwo nasindika sente ate nazisindikira already kati nina ataaka ndi mu motoka omusiwa kuba si muntu waye gundi kati bantuusa mu ddwaliro ate nempona nenzire bali nenkubira omuganga nemugamba waye nze obwedda sirina kuteera ku sente nga nfa ng'embiro zimpitamu mpaka lwempamya ebintu ebimyufu naye ekibadde ekinaga otegedde era tonnaba leero tolina weogenda walala sente zibakuwadde mpaka emitwalo 3 todda ku bbaala omukazi mukubira kusange waka saagala kummanyiira kankuddukanye nanziramu omusabize yaddamu nakuddukanyiira waliwo dokita wenajja nankumbi awo yalowooza bampadde butwali paka lwe namugamba nti nyamba ntira emitwalo 3 ku nnamba eno niyo sitani nga ine effujjo jukira omukyala oli obeeyi ali wali eno kankuswaze anti oba otudde olinga bakugalamiza nti oba mira ku buno obukerenda bambi kiri kyajjanga nga kindabisa buswaza mpaka ebyo tebyaggwa nagamuteerako naye namulumba lulala ebyaddala natyo omusajja oyo sera saddamu kumuzanyisa era bamuswala 3 wegamala okutuulako munnange nembanga ava mu toyi ate olokose yankubira nagamba nzirabye obulira otya kati nemugaa ndi bulungi otegedde nti ye oddangayo olala nja kukutula okugulu ate nkuyunge nga nkuyungira eno nkumenyanga nkokubekaba tambulira ku byange wajja totegedde sinzoli sinzani neetaaga sente sinzali sinzoli gomanyi kati nze neetaaga sente aliwo oli gomanyi yavuddewo ddaze njaga sente mandwa kyeyaleze bannange olaba sitaani bwasooka kuwomereza n'amala n'akutabukira era bwe bwatuuka enkeera zaali ssaawa nga 5 omusawo yaddamu n'ankubira kiwuli si busizi namukubira yiye nkubira nankikingako naŋŋamba olina obuzibu bwonna ne mugamba jjajja sinnaba kuddamu kufuna buzibu kati nkankulagemu nti nabadde nze najjako nenkuba omulanga anti bwe natandikira okwekyawa neŋŋamba ng'olwo ngenda kutandika okubyogera olwo ngenda kutandika okukola ki olwokuba omulanga agukuba otya omulanga gwava ku kizanda muganda wange yankubye omulanga yanteeka obusiiwa obuntu obusiirira omanyi wofulumira emisana teki bwe ndikusiiya ekiro yabunsiiya misana sawa 5 n'abaddamu n'akuba obusiiriza obuwulidde kati kankutugga amagulu ate akubuniririza ki sente lwaki olwawo okumusasulanga ebbanga eryo nalina essaala nga ndi mukwana wali omunyiiza yaba yagalizize kati nali sinakitegeera kati bwe yangatta amagulu ngenda okugayimiriza bwenti nga tegakyasobola ndajja na bwenti mpamanta abange munyambe mukube ku simu eno ey'omuganga
Wajikwata naga etuse kangate nagata nemga jajja we wao oyagala mmeka sizagala mbadde nkutereza toddangayo eno tebajjayo nga tosazeewo ojosa toyingiranga mu masitani nga tosazeewo toyingiranga mu nyumba z'abaganga mu masabo nga tosazeewo oyagala nkutwaleko nnyoko agende ku maama wo